Nze kyengamba bakadama balekerawo okukola ky'okuteresa abantu obuntuntu. Tinkuweereza ssente enterekere nte, kuweereza ssente simanya nkolera akantu, simanya nkolera ki. Janzimbire ennyumba. I know. Olabe ne Uganda tulina ebizibu bingi. Uganda eri expensive. Nja kuba ennyumba yo neighbor ekifaananyi njikuwe. Otuuka ojimbuuza. Nekyokulala ne Uganda wali very expensive, buli muntu yeeyiya, buli muntu ayagala kubeerawo. Yes. Omuntu tajja kukolera kyoyagala kankukakase. Omukyala Samantha emizimu gyamukubidde. Samantha yaliwa. Samantha wa TikTok. Bagamba nti Samantha yalya ssente z'ente z'abakadama. Oyo wente. So kati buli muntu ku social media ayogera ki? Kiki? Ayogera kiki? Yeah. Kati nze nga concerned citizen nagambye wayi kankubire ku Samantha. Tutegeere ki ekigenda maaso ku Samantha. Nagamba nti no yawulidde just omutima nga gupoundinga nga gwagala kuvaamu. Omutima gwe wadde gukuba bubi. Yeah, engeri gy'alina attack y'omutima n'awulira omutima nga gukuba. Omwana oyo yalwala dde omutima bambi. Kibato bwe yaŋŋamba nti yalwala omutima. Pressure. Ku mulembe guno ate ndaba abasajja be basinze okuba abafere eri abakazi b'e Bulaaya. Abasajja b'e Kampala wano. Ati kati n'abakyala b'e Bulaaya abasinga obungi banansonyiwa si mu bubi naye ng'ate ge mazima. Abasinga obungi bamazeeyo emyaka mingi kati baakulamuko. Bakyala bakulu ye emyaka gikuze bayinamu kasente. Omuntu agamba nkoze nnyo ye kati nfaaki n'omusajja w'emyaka gyange agenda okunkalabula stressing ate nfukamire ate mpaate obutooke oteri alina ssente akyagala ekyo oshegeera. So ajja kufuna omuntu gwalaba nti nno muvubuka lujjo yali atya wabajjemu ebikalu tanjoleza engoye tawaate nga nfuna kambe nedda ebyo ate baba tebabyagala muba mulya bweru batya oba tofumba tulya kujja aba akwagala wali. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolomoddatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Abalungi abali ku Captain Music yenze Hadijjah Kigozi sayinza okuba nti ndi wano ne Captain Luja. Yes man. Yeah. Okay, ndi ne Hadijjah Kigozi ku Captain Music nga microphone ya HK Media obutebe bwa HK Media. Ola yamanyi ago. And come now I want to keep low. Mbuchi. Sagala kuteeka abantu ku pressure. Yeah. Mbubajja kutandika okuwala n'olw'omuzindaalo. N'obutebe. Ate Abannayuganda bakuwalanira kinene. Mbu lwaki atambula n'obutebe? Lwaki alina obutebe? Atambula bwetisse oba? Lwaki alina obutebe? Buli watuuka najjayo akatebe naye yeetuuza. Ebyo bikuwalanya. Ate munnaye no omanyi emmotoka mwe butambulira. Ate bajja kwetuga. Tujja kunyiza abantu. Kigozi omulungi atulaba. Gwe tuli naye okulaba ng'ate tutemera ku bitambula ku social media. Yes, nga yemuzze mu biraba byonna waliwo oluusi byatusingako ffe ne tugamba nti Hadijjah wano yajja sobolawo. Naye temwagala kubeerako oba kiki? Kati mwanfudde eriiso lyammwe yenze mbalabirako abalaba. Ate obiraba nga bya ddala. N'oyogera ebintu nga byebyo ebituufu. Anti munaye bye biba byabaddeyo. Ate kati wano abalaba ku YouTube ebiseera ebisinga tebafuna budde bugendako. So kati tujja wano ne tubibatemera ne tubateeramu ne bu video
videos obwabadde ku TikTok n'obiraba tusumulule tutandike naani eriwo eriko kati bwe tutandikira omukyala Samantha emizimu gyamukubidde Samantha yaliwa Samantha wa TikTok bagamba nti Samantha yalya ssente z'ente z'abakadama oyo wente okay Samantha wente but naye Samantha is my friend Chichiba connecting sa. No, she's my friend. Jogera naye bya hi how are you? Oli otya ndi bulungi. Yeah. Kitegeza kati omutuufu amanye ebyente tumufunye. Exactly. Ebyaliwo ku nto obimanyi. Ebyaliwo ku nte sakati tuli. Nalabye ka video nga Samantha atakazimukubye. Abamu bagamba nti mizimu gye gyamukubye. Tabadde mulwadde. Nti poliisi bwe yazza okumukwa. Naye banamba musala ekigambo. Poliisi mwagirabyeko. Nze saagirabye nawulidde musajja ayogera mu ka video nti poliisi bwe yazza okukwata Samantha n'agwa eri ngafunya ataaka ne Samantha abadde mulwadde kibbe. This is not a laughing matter anyway. Naye engeri gye yaguddemu kale kwegamba ng'afaananira ddala omuntu w'emizimu gwe gikutte. Naye abaana bagambye nti Samantha alimba abaana bagamba lwaki bagamba nti alimba owaye simanyi ndoza nti we yalabye poliisi n'atandika okutintima n'atya n'agamba kati gwe poliisi bwejja okola otya era nkankanamuko empale naye kati awo reaction eziddako buli omuzaawukana weekubye emizimu oba togyeko nnyinza okwefukira mu ngoye awo ne bakutwala ebutabika nti oli mulalu sikyo abayizi ga mulwadde wa sukaali kakati Samantha ebyente bikyaliwo nga lwaki atya poliisi anti kati abaana bwe batyo bagamba ku social media naye olwaleero ku makya njogeddeko ne Samantha ne mulaba ng'ali ku line ng'ayogera n'amala era najja ne gundi ne live n'ayogera naye nga sinakubulira Samantha bye yayogedde njagala nsooke nkubulira ebyabadde ku social media abaana nga bagamba nti Samantha emizimu gyamukubye nga poliisi ezze okumusiba okitegeera abalala bagamba nti alimba emizimu teginnamukubako abalala bagamba nti bambi Samantha mumusabire this is real abali emotional kati abalala bagamba bamutwale wa Pastor Tom emutundu bamusabire so kati buli muntu ku social media ayogera kiki kati nze nga concerned citizen nagambye wayi kankubire ku Samantha tutegeere ki ekigenda maaso ku Samantha nagamba nti no yawulidde just omutima nga gupoundinga nga gwagala kuvaamu omutima gwe wadde gukuba bubi engeri gy'alina ataka y'omutima n'awulira omutima nga gukuba omwana oyo yalwaladde omutima bambi kibatyo bwe yaŋŋamba nti yalwala omutima pressure era mbu kyova olaba ki n'enviiri zitandise okumuvaako ku mutwe pressure nti yalwala obulwadde bw'omutima nti era yagenza okuwulira ng'omutima gukuba kwe kutandika okwenyoola abantu kye bayisa emizimu nga bw'olaba nze weenakaaba amaziga ku lumbe lwayisimu abantu ne bankolamu challenge nga boogera birala okitegeera so kati Abannayuganda bo baliwo kunafuya abantu naye Samantha ekituufu ekimuluma tetukimanyi tukitegedde yakugambye mutima yaŋŋambye mutima na pressure bambi Samantha mulwadde wa pressure accordingly ekituufu ekimuluma yagambye mulwadde wa mutima omutima gumuluma so mbu yawulidde omutima nga gukolaki nga gutyemuuse so kati nze ngeyayogeddeko ne Samantha bwatyo bwe yaŋŋambye naye olwaleero abaddeko ku live ng'ayogera eri eggwanga n'agamba nti mmwe bakadaama sisobola kuba wanteeza mmwe nga tewali looya bwe muzeegaana bwe bali bazimu awaaliwo looya nti bayinza okuzeegaana engeri ebintu gye biri mu media like ayagala zibawera mu kamera oba tuleete kamera azibawe kati kyetaaga ndooza ne tumbuuzaako kubanga ne kamera esobola okukola nga looyawo era n'agamba nti ye abadde mugumiikiriza nnyo gye muli mumusabudde ku media naye awulira akooye awulira bimutamye mumusabudde nnyo ekimala nti n'okuba wenteeza mmwe ye akikola kulwakubanga nti alina omutima ogwekisa ate n'ekyalo omutima gumuluma gumulumisizza omutima nga ziruddeyo nnyo ente ziruddeyo anti munnange nti ente zaafa era Samantha n'agamba nti no abantu abagamba nti ente tezaafa zaabula ne zigenda ewamu mu kika kyammwe gye zibeera kati gye zirundibwa oba mbuno mwe mulayika mumanyiko wente gye ziri musobola okulagirirayo bakadaama kubanga yawe abagamba nti ente zaafa temukikkiriza okitegeera ente zaalinga mmeka ente zaali 50-30 zagenda mu kirwadde kyekyo mbu kalusu kalusu yatya
kalusu kiri awo kijja ne kigoye ente naye agataliko nfufu ne gatatuukako mu kifo ekyo zikondoka bukondo siziti wagataliko nfufu agenda tuuka nga zaggwawo naye era story bagikavaringa kakati golowooza nga tuva ku Samantha ono ki ekirina okukolebwa wakati mu mbeera kuba bo kati ndaba babanje nti bagenda sigala nga bazibanja nze kyeŋŋamba bakadama balekeraawo okukola kyokuteresa abantu obuntuntu tinkuweereza ssente nterekere ente kuweereza ssente simanya nkolera akantu simanya nkolera ujja nzimbira ennyumba I know olabe ne Uganda tulina ebizibu bingi Uganda eri expensive nja kukuba ennyumba yo neighbor ekifaananyi njikuwe otuuka ojimbuuza nekyokulala ne Uganda wali very expensive buli muntu yeeyiya buli muntu ayagala kubeerawo omuntu sajja kukolera kyoyagala kankukakase mulabyeko n'abantu ab'amannya babagenda ne babakwasa neno ssente nolaye engeri gye basooka babuna emiwabo olaba owabubuya omuntu akolera emaki ssente n'asooka n'amala okuzikozesa nga tannakolera maki n'amala emyezi egi nga weegayirira t-shirt zange ziriwa jampo zireeta ddi okitegeera nga kyokka muli Kampala mwenna muli Kampala kati olwo ataliiwo okitegeera so kati ensonga ezo bakadama muzitunule mu bakyala nti mulekerawo okuwa abantu obuntuntu namwe abawa abasajja ssente nalabye kadama juzi eyavudde ku kyeyo n'akomawo n'asalako omusajja akapiipi ng'afa kinensi sooka onnyumize nabyo biri ku social media biri ku social media kadama yakoze atya yakomewo n'asalako omusajja akapiipi n'ankwata ati n'agamba kakiwa yes n'akasala too bad lwaki anyways gaayo ono naye yakozeemu bubi nti kadama badde nga asindikanga ssente omwana omuwala asindikanga ssente okuva ku kyeyo n'aziweereza omusajja dadi bezimbe omwami we oba boyfriend we kale kangambe gwe yaleka e Uganda exactly gayi kye yakoze yakwata ssente ne bayanjulamu ki omukazi omulala mu ssente za kadama bannange ssente ya kadama ebonyebonye naye ze singa nzirayo mu bwakadama nenkolako ku bwakadama omulundi ogwokubiri kubanga nze nakola obwakadama emyezi 4 so saafunayo omuntu gwenteresaako ku ssente I don't have that experience naye nemala nzirayoko ku bwakadama nze so ateresa kadama ssente poza amagezi amala gensobola okubawa abakyala nga tonaba kugenda mu bwakadama so okudduke wali ku Centenary Bank ku Stanbic oba ku DFCU ogulewo obulungi akawunti yo ogende ne gundi n'akawunti yo ng'eri ne ku mobile nga ne ssente zo ne bw'oteekamu essimu osobola okukebera balance zisente mobile zino oteekeko omutwalo gumu just ku gundi ku ssimu yo ogwa gundi ogwa airtime ng'osobola okukebera n'okeberako zinze nali ku kyeyo nga ssente yange njiraba ng'okeberako exactly ne bankingira ne negira nayo nga ne mwemba nina obuzibu situma mami wange nga ngenda bugenzi wali eri kuwa omuntu alina mobile money and I withdraw nankyusiza mugongo anti bangamba ate ab'ekiyumba kyawukana w'ekiyumba tebamuwa access kugenda fuluma kuteekayo ssente ezo no bw'obeera olina gundi bw'oba olina kaadi yo ekangambe ya Airtel oba ya MTN ovudde nayo wano egendamu mu ssimu oba olina essimu pozi bano bakadama bebajjako amasimu gaabwe babajjako amasimu naye era layini yo oba nayo n'abeera mu kiyumba nga tamanyi kubanga nze ndaba bakadama be basinga ku TikTok be basinga wano okutulaba ku gundi ku YouTube batulaba nnyo mutulaba mutya batulaba batya so kitegeeza bayina essimu bw'oba ogenze ne layini ya Airtel oba ya MTN giteeke mu ssimu okebera oba ssente zo bazitadde koko ziba ziraga ne message egirawo nti you have deposited 2 million you have withdrawn you have withdrawn such and such a money so kati osigala weebuza ogamba ani aggyeyo ssente zange okimanya already ne ATM card yo oba olina yawe Saudi teri yagenda kugamba nti no gisindika ogiweereze okitegeera so I think to protect your money gula wa account exactly nga tonaba kugenda ku kyeyo otuuke ya totandike ziwaffe tulye okitegeera tuwomerwe akasente akafimbi ono gayi kye yakolanga munaaya nti nkuzayo ku mbozo manyi mpaaluuka gayi ng'atandikanga kukwata risiti ng'azijja ku nassa okuziweereza omwana omuwala kumbe eno already yafuna dde omukazi bagenda kutandika balina mu mikolo bagenda kwanjulwa kuba ssente weeziri waliwo abakolerera oli akola nga bw'aleeta ate njagala okukakasa abawala banene ababeera ne babba baffe abakimanyi bulungi nti gy'oli okola kwegamba ziwoomerwa na fujjo naye bakyala lwaki temuyina nsonyi ate ensonyi zijjirawo awo otegedde omusajja alina money machine money making machine esawuti ne money making machine esindika esindika mukyala munno tosobola kufunamu ddala muli eri omutima ogumirwa eyo laavu yannabaki andi olajja kugamba mwana wa jjajjange naye okakasa ogenda kubeeramu ebyo ebintu obifunemu essanyu
Gebyo byonna bizze ebbali. Enkoko gye mbandidde oba ogibala mu kiro? Mukwano, ezo ssente za kibi. Tosobola kweyagaliramu ezo ssente. Oyo gayo oba olina okumukyawa right there and then onoonye omusajja oba si kyo naawe ogende ku kyeyo okole. Olaba bw'okola ekintu ekibi ne bwe gibeera myaka emeka kimala kikulondoola. Omukazi bw'abeera ng'okimanyi nti akola bwa Kadama e Saudi. Lwaki odda ku bbaawo ate ne mulya ssente ze ate n'osalawo bakwanjulemu ezo ssente? Ezo ssente zibeera ssente za kibi. Tosobola zifunamu mukisa ne bw'obeera ofa. Muba mugenda bonaabona ne bbaawo kati raba tokyalina musajja. Kuba akapiipi baakasaze dda. Kakati banaani afiirwa nga akapiipi kasalooza si musajja mukazi alina waafiiribwa. Anti naye agenda kufuna omulala. Ayinza okubeera nga yabadde gundi yabadde last born w'abammere. Nedda. Mu Uganda Kampala tekyali bya last born. Kale laba nnono nga tonasinkana musajja. Andi musajja omutuufu gyali naye omukazi omutuufu gyali. Abakazi abatuufu gye bali. And by the way abakyala mulekerawo okwefuula nti nno mwenna mulina abasajja. Mugenda kugoba abasajja. Mugenda kwegobera emikisa gy'abasajja. Okimanyi nti wano ku social media buli mukyala agamba alina omusajja. Tewaliyo mukazi avaayo n'ayimirira n'agamba ali single. Naye ng'ate bwe baddayo awaka batandika okukaaba amaziga. Bakaabireyo bokka. Ffe abasajja ffe abagamba we are single. Yes, naye ne bwe tuba tuyina by the way. Okitegeera. Ogamba nti oli single. Naye omukazi naddala ng'omukazi mulungi tayagala kugamba abantu nti talina musajja. Atya bagenda kunvuma banandaba batya bagenda kunjogerako mukwana ebyo biveeko. Waliyo omusajja akunoonya sayidi eyo ng'ayagala kwewangulira. Naye buli woonagamba nti nze nina omuntu oyo omusajja ogenda mutiisa. You're going to end up single. Naloza lwaki abalungi ennaku zino be bakomekereza nga tebalina babaagala oba basajja kale. Abalungi bokka. Mumayiza temufunye bufumbo ng'era ebyammwe biri awo okusaba ssaala kyokka nga muli balungi kaala. Anti kati abawala abalungi babeera n'okwemanya. Like ekibeezaawo relationship ebiseera ebisinga ebeera respect. Kati omuwala omulungi ajja kulaba nga it is very hard for her to respect you. Kubanga aba alaba nga you're asking for too much. Ate ng'alimu kano aba alaba nga tasobola kukikola. Okitegeera. Yeewanika waggulu. Omuwala omulungi aba amanyi nti nze balina okumpa ssente nnyingi. Ogenda muwa ssente z'ofunye agenda kugamba nze zo tezimmala. So abawala abalungi bastressinga lujja. Ndowooza nange kanjogere ku sayidi y'abasajja. Abawala abalungi tubatya. Bastressinga. Buli bwe nkutunira ndi mu kifaananyi ng'oli mulungi nnyo ntandika lowooza binene. Bagenda mutwala. Tugenda kubeera mu competition. Ogenda kuba odimandinga nnyo. Bitutandika otunuulira ate ng'abasajja bannanga abalabo bagamba mbu wali tekiggwa. Naye naawe olimba. Ati gw'oli omu mu abo 10. Nedda sinza toyogerako nze bino si byange byabakyala. Yes, I'm beautiful. Yes. Naye saagala nnyo kweyogerako. Wakireba? I know. Kati kankubuulireko kino. Okimanyi nti n'abaana b'abantu bangi mu families nyingi nga balungi balina eddiini batya Katonda babakuzizza n'empisa naye nga tebalina basajja nga babula nga byagaana nga abasajja baagaana. So kati ebiremeseza abawala abalungi okufumbirwa si butabeera na respect eri basajja kyokka oba buteeguyo oba kubeera extravagant n'ebirala nabyo bijjirako. Nakugamba ne luli ne famire abantu gye bava. Omuntu akutuulira ku nkato. Bannange nze kati ndi ku media. Ebizibu by'abakyala byensirikidde biyitirivu. Obirabye. Okitegeera. Oyise wono n'oli ne bakubuulira. Exactly. Omuwala akubira essimu n'agamba Hadijjah saagala kunteeka mu mawulire. Naye tosobola kikkiriza nti senga wange aloga bba wange. Senga nga yayagala omwami amutwala aba afa kinensi. N'akugamba Hadijjah saagala kunteeka ku media naye nina ekizibu. Bandoga nina ekintambulirako ndi bwenti ne bwenti. Naye buli we tugenda bagamba nti jjajja gundi. Oshegeera. So kati ebizibu bivudde nnyo ebiseera ebisinga ne mu famire. Ensaalwa esusse. Right now omuntu akugulira enkoko nga ne woba togisasulidde leero olina ogisasulira next week. Nga tanalagawo provision ya kuwasa tebinnafuuka serious naye olidde enkoko ye. Ng'olidde enkoko olina ogisasula. Abasajja ennaku zino ssente zibayisa bubi. Muli ku kizibu. Zibayisiza ddala bubi kyovola ngamba abawala nti mukole. Ove ku nkoko y'abasajja. Nkugambye omusajja ajja ku stressinga mukatini mu nkoko omugambe ebadde ya mmeka ojeyo omutwalo gumu n'ekitundu ogumu kasukire. Otambula ogende really.
naye imagine nga togulina oba olina sasula akutwale mu saluuni atandika okustressinga omugambe kati zino ompadde nnyo si mu bubi by the way naye njogera ku abo abasajja abali rough abatalina mpisa like to put some discipline in them ate enkoko oluusi etaba yagumu kitundu tebuukawo can you imagine ojjayo emitwalo 10 omugambe ogambe ali ku counter onomudize sente ze ku university we twabeeranga ku university ng'oli ku katale otunda yeah oli kibebi oli mwana muto fresh buli omu akulaba oli mwana muto buli omu ayagala buli omu akulwanira magnet okitegeera kyova olaba bwe tuba tuli ku university ebiseera ebisinga oba okimanyi nti 100% wenfulumira bagenda kunnyanjula mikolo olwakiri ekifaananyi kyobadde olaba wali kusomero exactly ng'olaba buli omu akuyayanira third year bwetuuka nga tonnabakola decision ya musajja agenda okuwasa weerabira obufumbo oba ogenda kudda mu struggle yakunoonya musajja really abakazi ababaddeko mweno gundi munjulira abamazeeko okusoma ku university ye oba ogenda kudda mu struggle kubanga kati awo oba ovuddewo mu kunoonya omusajja ate oyingidde mu kunoonya omulimu ngenda n'okugamba ebyalavu nga tokyabiwulira oli stressed tebakyakulabirira nga bwe baakulabiriranga maybe ovudde ku hostel zeyawaka kozi tolina sente zepangisiza tebakuwasa abawala bavanga mu hostel nga bagenda kufumbirwa okitegeera ya naye kati ovudde ku hostel olina kudda wa mamiwo kuba tebakuwasa nosokola nga munju nfunda nnyo ne weeba nnene yabise kati no ka upkeep ke babadde bakuwanga olwokuba oli ku ssomero olwo baba tebakyakakuwa olina onnoonya lujja akakuwe mu magezi awo babeera tebakyakakuwa kwegamba embeera eba efuuse endala ofuuse muntu mukulu n'okubira nno ku hamze yakudeetinganga nga ye yawasa nga hamza ali biwanvu nkugambye nga ye yawasa nononya ku hasani nga hasani taliiwo yagenda bweru nasoma namala ekyeyo kineeyimirire ate katonda bwakuyamba nova ku university nga tolina bulwadde abawala abasinga obungi oyise engalo mu maaso byebyo byebiseera bwe tulwalira ebya university lwansonga nti buli muntu aba akwagala buli muntu aba akwegomba buli muntu aba akwegwanisa naye mukyala ng'omaze okukula at that age omaze okugraduate nga tofuniddeewo musajja eyo struggle gyoddamu kunoonya mulimu awo abasinga we bafuukira basingle mothers okitegeera you get desperate for marriage olaba mumaze okusoma banno baafuna emirimu baafuna abasajja babanjula g'oli awo mukugezaako okwagala okulwana kati nyingiriddaani awo n'ogwa mu mbi z'omusajja awo omufumbo n'akuwa olubuto neyeggama ate n'akugamba nti talina gyakutwala kuba alina mukazi wewaka kweggama okwo okitegeera so kati ebiseera ebisinga abawala we batera njogera ku basomye ne batuuka ku university we batera okufuukira basingle mothers kati avudde mu bwasingo maama azaddeyo omwana omu olwazibusa obwongo atandise okunoonya kyazaako asobole okulabirira omwana atandise obwongo butandise okuzibuka gamba ngende nkuba ekyeyo nkole ntya ate omwana muleseewa ate sina gwendekera mwana so kati awo abasinga bwe baviirako ku truck n'agwa ku ttaka n'omusanga nga yasoma mulungi alina buli kimu but she misused her time yali alina abasajja bangi nga bamwegomba tasalawo akola bukozi bwenzi anywa omwenga akola bw'ati alaba yaliko okitegeera so this is what I'm trying to mean nti beauty fades away obulungi buggwawo guba mubiri okitegeera so kati awo abasinga bwe baviirako n'avaako katonda bw'aba takuyambye abalala katonda bw'abayamba babeerawo they stand firm n'agamba kati nina okubeerawo banandaba batya waka so kaakati ekiri mu kino musaleewo bannyabo bannaye tubagambyeko ne tukoowa emyaka giggwako kyembadde ngezaako okugamba so njagadde just nkikuviire ku ntono jjola olabe engeri emyaka gye giggwako ku mulembe guno ate ndaba abasajja be basinze okuba abafere eri abakazi b'e Bulaaya abasajja b'e Kampala wano anti kati n'abakyala b'e Bulaaya abasinga obungi banansonyiwa si mu bubi naye ng'ate ge mazima abasinga obungi bamazeeyo emyaka mingi kati baakulamuko bakyala bakulu emyaka gikuze balinamu kasente omuntu agamba nkoze nnyo ye kati nfaaki n'omusajja w'emyaka gyange agenda okunkalabula stressing ate nfukamire ate mpaate obutooke oteri alina sente akyagala ekyo oshegeera so ajja kufuna omuntu gwalaba nti nno
muvubuka Lujjo yali atya wabajjemu ebikalu tanjoleza engoye really? Tawaate nga nfuna kambe nedda ebyo ate baba tebabyagala muba mulya bweru batya oba tofumba tulya kujja aba akwagala wali Mama zendi kiti aba akwagala wali waka awo gwe kasito okola ensonga ezo bulungi oba wenne bulankanyolo oyina okumukamula entuuyo awo wabeera akwagala era ebyo we bikulema kyakulala essimu eno aba ayina okukuza mu interview ani yakubye eno yaani ono alya oshegera so kati awo ye wakufugira naye mbu bino ofumbe mbu simanyi omukolero tebimukwatako ate baliwo abatugamba okuwaata n'okufumba abo babagamba okukwata n'okufumba mbadde sibamanyi naye nze kyemmanyi omukazi alina ssente ebyo si byabeera ayagala ate ng'akuze bw'aba ayina akabina aba ayagala kasitula mu bbanga abantu muyita ku kizibu muyita mu ttanuulu ba bulaadi kyova olaba abakyala balina ssente ebiseera ebisinga nga beekoleddewo ku ssente ng'afunye omuvubuka omuto tebava mu jimu omuvubuka babeera n'abavubuka abo nga babeera mu jimu naye n'agenda mu jimu n'akolaakolamu kubanga energy oli gyamuvugirako oli aba ayagala masaagi ebyo si byabaako omuwaatire owaata biki aba ayagala masaagi musiiga bizigo mu mugongo bw'aba ate yeeyerusa mukwano okigwako ondabira ng'okisiga ekizigo okkirira wansi omukyala aba yeeyerusa mukwano okigwako mami oba oyina omusiga ekizigo oshegera nokkirira oyiro buli wamu so kati ebyo abakyala bakoze mu boy child alabye ate ba boy child balina ebizibu lwakuba tebabyogerako so kati awo omukyala oyo akozemu ku ssente bino ebyokuwaata mbu simanya kola ate bw'aba talina baana oba obonaabona bikyamana be baba baakula mwenkana oli ye aba ayagala bulamu gwe omuleetera ideas mami tugendeko e Masaka byayagala mami tugendeko omweya Safari Lodge byayagala mami tutambule byebyo tugende mu all white party ku governor bibyo byaba ayagala byokka bimuwa ssanyu byokka ebyo naye kati ebyo ebyobutungulu simanyi obutungulu bumbalagadde simanyi ebikolebwa mpozi bakyala oba batya naye nga mami ddala omutuufu alinamu ku ssente tabitunulidde ebyo tabitunuulira atunuulira wano so abakyala mukole ssente abaami boy child nammwe mwettanira abantu bano naye nedda n'aba boy child bambi mukole ssente obwo obulamu bumenya binawe otuuka n'obikoowa naawe gomanyi kigambo okuteekamu okimanyi naye nga naawe oteekamu waliwo olumu lwoba nga togalina amaanyi nga ye mami ayagala gabula ago waliwo obeeraga nga tolina maanyi naye ye nga mami ayagala nga ye agamba gadget ayino nagamba n'okugamba nti nywa kakofi oba onywe kakofi oba balete ka red bull by all means ogafune obudde buzibe so bakole obwo obulamu bumenyamuko naye mami ojja munyumirwa nga naawe oyinamu kisoboka omanyi lwaki kisoboka abeera atya nti oyinza omulekawo kuba oyina lindako kati nga nze nva wano wendi nga nnoonya mami nga nziina nannema okunoonya Hadijjah oba oyinza obba nga toyina nnyo naye mami olina omuterawo embeera emulaga nti ne bw'aba taliwo obeerawo at least n'obeerayo n'akamotoka akatono ennyo ka paso ng'era ye ayina eri ennene ng'ayina eyo ennene at least ng'ojogera mu ye ng'eyiyo gipaakinze nakitegeera nti eno bwe naagimugyako ayina entambula enkuba tejja muku olina okubeerako at least kweyo level mwefuneyo ka kapito akasookerwako we binyuma naye nga ye asobola okukkiriza okubeera ng'oyinamu talwana obeere ng'oggwamu akufuge bulungi ate atya ayinza okugamba kati kapasa ako katunde nja kukuleetera emmotoka mu gw'omukaaga kumba akulemesa kuba nantambula bamami ndooza bwe batyo kale balayika baba si bayivu bulungi nekyala kisinziira engeri mami oyo gy'omukuttemu engeri gy'omu approachinzeemu yeekola emaliriza bw'omumanyiza nti byakufukamira buli kiseera mami ajja kukufukamiza
boy child ali eyo wulira bino bw'omumanyiza nti nno wakufukaamirira buli budde mami ajja kufukamiza n'obwoya bukugwe ku magulu wangi yeah. naye olina okumuteerawo embeera nti yadde mami ebintu bino mbikola naye nange ndiki ndi musajja naye waliyo omusajja nga sapoti ojijja ku mami oba okyali musajja naye kasita okola emirimu giri gye nkugambye mu mirembe ebisigadde nze nkubuyira tegenda kwejjusa kubanga osobola n'oggikwa n'osinga n'abo nkugambye lwonyize n'otagikola wokakasa nti mami asobola okugulira ne Range Rover. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli